Bwino omukambwe azuuse ku Dr. Jose Chameleone ate omugagga Nakinku mu kibuga akwatiddwa lwa kulya kaana kataneetuuka. Ago n'amalala ge nkuleetedde wano ku Jika Media. Wasiibye otya? Ogamba otya? Kansuubire oli bulungi. Video eno gimpere like, subscribing atanaba kusubscribinga, n'endowooza osobola ogintera butereevu mu comment section. Tutandise ne Chameleone. Bwino omukambwe azuuse ku Chameleone. Chameleone, eno message egenze wuwo. Ate nawe saha eno message egenda wuwo. Njagala okwebaza abantu amaze nebbanga ne Chameleone. King Saha, abasajja nga ba Melody, abasajja abo banange audience, njagala yebe balaye benge kitiibwa. Chameleone si musajja mwangu wa kumala naye sawa ziwera 5. Naye ate wanga amaze ne Chameleone emyaka ejo bamugomenkiriza. Abasajja tubanga tubawo respect. Njagala gwampuliza bagwanda basokunyoyo ku mbeera za Chameleone. Kubanze nali mazeeko ne Chameleone okumala akaseera katonotono. Naye Chameleone ngabo buli anti ye Chameleone ayine ekyamwambala. Waliwo ekyambala Jose Chameleone n'ekyatamanyi. Alimu abantu aba mu muntu ogu mu muntu omu. Chameleone ayine ekyamwambala. Bwana yala ku filimu ya Simigo. Ekyambala Simigo ekyambala Chameleone. Alimu personalities abantu bameka babiri. Kati ogwo moyo gwo kubiri ogumuliko tegumukiriza yadde. Mpuliriza tegumukiriza yadde gwa moyo kufuna mirembe. Chameleone nebaza abakazi amufumbidde babeera abakazi. Ze namalako ne Chameleone ekisa kyali kiwamu. Naye nawuliranga sawa kuba naye kubanga empologoma ezibere 2 eso akulwanirawo. Yesebo. Chameleone ye muntu ayine embeera gyotenza kutegeera. Chameleone ye muntu asaka sawa zino yakikabiri nanyigirawo. Ye muntu akuwesa ddyo nakujisako kono. Chameleone ye muntu ekyanga buli kaseera. Ate Chameleone omutima gwalina alimu omutima ogw'obutemu. Chameleone nakyamwambala kyonna kyamwambala kirabika kinywa n'omusaayi. Chameleone si muntu wabula ate ukimuvaako ayogera bulungi n'asakana mmwe. Kebere famire ye Chameleone ne bawuze bennyini baganda beyenga tabaagaliza era mawulire nga sikaveza abangawo. Kati saha akaseera kabadde asirikidde Chameleone kabadde kanene. Oyo saha byatobe by'amaanyi. Aba Melody bebatobe by'amaanyi. Chameleone ye muntu ayagala kubanga gwe oli wansi we ng'otambula kadde yanga akulisanguzako bisooto. Oyo musajja omutima gwalina mubi. Oyo musajja omutima gwalina mubi. Era nze nebuuza ababeeraawo ne mwana Chameleone. Chameleone tasa kubeera ogu. Tasa kubeera omu. Chameleone kyokuba n'amagaali. Tesa zantu abaso kulinya buli ku muntu. Fera tuyina amagaali. Akaseera kawansanga najja na nkumbi. Kubena ne byaliwo kubaga obimanyi. Egaali yange yali esazeewo kulumbe. Ne nagamba Wolani. Mutujja mwamuli kubanga yo erumbe bekoze yebe erumbye. Era kubeera kufa. Naye Chameleone kino njalo kikunyonyola. Chameleone oyina okugenda mu pastor bakusabire. Lwansonga byokoze. Okuba kwa chwa muliro nga gulu jeriri. Chameleone bagenda kukochesa enku za magulu 10 nga 10. Okitegedde. Chameleone njagala ogende n'obatole musajja mu Katoliki genda abakatoliki je benenyeza. Wenenye buli kibi kyokoze. Ate ofuna father w'amaanyi akusabire akwambule omwoyo goyina. Oyina omwoyo gw'okubiri. Okenda kukiza kuba nti oli muntu. Kubanga n'omwana omwe yennyine nyeso kubanga ngomuwalana. Wabula kyenjagala bakuba ghetto youth bakubaana abato timu joyina jireke jagalize. King Saha obusungu bwe yajjeeyo obwo busungu abusirikidde ndoze emyaka nga 10 n'omusobyo. Bwe busungu bwe yajjeeyo. King Saha ennaku jalabidde mu Chameleone okutuuka kubanga naye avuddeyo ennaku nnene. So kubira japaka na kakati wabula mujinde part 2 ne Chameleone jakwa part nga umpatso banga mekaza njo kwa Chameleone mtegere Chameleone yani nebo ojijjayo. Yes buterefu kansubire omukulu mumwewuliriddeko. Omukulu byebyo ebigambo bye tabadde na bigambo biwoomo eri mukulu Dr. Jose Chameleone. Ranga agamba nti Dr. Jose Chameleone yandibanga alimu ekintu ekirala kye tutamanyi, yandibanga alimu embeera ey'ekyoyo ekirala
kye tutategeera. Kwegamba Chameleone si wa bulijjo era nga bw'owulira erinnya lye leero akusekera ate enkya n'akunyiigira nga tomanyi na nsonga lwaki akunyiigidde. Kwegamba akyukakyuka nga mbeera ya budde. Era ayongeddeko n'agamba nti Chameleone si ye muntu omwangu ow'okukolagana naye, si ye muntu omwangu ddala gw'osobola okugamba nti kankolagane noono, era n'akreditinga abantu nga ba Melody abamaze ne Chameleone ebbanga. Nga bwe mumanyi omuyimbi Melody eyayimba nkoleki nga yaluyimba n'omukulu ono Chameleone, era nga luyimba lukaddeko luweereza ddala emyaka egisukkira ddala mu 10, era nga okuva ku olwo ye ne Melody babadde bakolagana nnyo nga bw'okiwulira mpaka kati, era ne babeera mu zishows batambula bonna bakolaganira ddala. Era bano abaami abo boolabye mu katambi babadde beebuuza nti omukulu Chameleone akikola atya okubanga essaawa eno akyakolagana ne Melody, okubanga okusinziira ku mpisa za Chameleone si musajja mwangu wa kukolagana naye, si musajja mwangu gw'oyinza gamba nti ono gwe nteekeddwa okubeera nga nkolagana naye olw'empisa ze. Abakulu ndowooza amubeewuliridde era ne bategeeza ne bagamba nti Melody lwaligezaako n'akwata ekkubo n'ava ewa Chameleone, naye alitunyumiza ebizibu by'abadde ayitamu ne Chameleone, alitunyumiza ebintu Chameleone byasobodde okubeera nga ate munnange amuyisaamu, kubanga Chameleone si musajja mwangu wadde yadde n'akatono. Tujja kubeera nga tugakutuuzaako butereevu wano ku Jika Media, naye ng'ezo z'ensonga eziri ku sayidi eyo ewa Chameleone ne King Saha okuva olutalo bwe lwatandise. Ate bwe tuyongerayo mu mawulire amalala, ye omugagga Donny Nassar yakwatibwa. Ensonga ki ezaamukwasa? Donny Nassar ono kigambibwa nti abadde mu relationship n'akaana akatanneetuuka kalina mbu emyaka 16, era nga babadde beerya n'okutuusa Donny Nassar lwe yakwatiddwa. Akaana kano kigambibwa nti bazadde baako banene, taata waako musajja General mulamba. Nti era Donny Nassar ono amaze ebbanga ng'akaana kano akalya, nga ne ku ssomero akagenda n'akabbayo n'akatwala mu loogi n'akakolako byakakozeeko n'amala n'akazzaayo ku ssomero. Nti kano kabadde katuuka ne ku ssa eritoloka ku ssomero ne kagenda ne kalaba Donny Nassar ate ne kamala ne kaddayo wa ku ssomero. Donny Nassar kigambibwa nti basooka kumuwooninga, famire y'akawala yasooka kumuwooninga ne mugamba nti mukulu weesonyiwa omwana waffe, otherwise ojja kufuna obuzibu. Nga bwe mumanya abagagga, ye yagamba bugambi kasita nina ssente kansigale nga neerira bwe munankwata tunaabisootinga. Kaakati gye byaggweredde nga Donny Nassar bamuyingiza emabega w'emitayimbwa. Kaakati kankutereko Junior yabeere ng'aluluteera ku nto kubanga yalulina ate mu bujjuvu bwalwo. Mbu akaana jukira akaana kaali kasoma, mbu maama w'omwana n'abitegeera nti Donny Nassar alidde omwana we, n'akubira Donny Nassar n'amugamba nti omwana wange bamukozesezza bamulidde. Mbu Donny Nassar nayeewakana n'amugamba madaamu, nze neewaka saabaddeyo, simanyi byabaddeyo. Mbu bwekityo Donny Nassar ye bw'agamba. Kaakati ebyo nga biggwa, Donny Nassar yasigala akubirwa akaana essimu. Ye nga Donny Nassar kyatamanyi nti essimu bagiketta, bazadde b'omwana baali baketta essimu ya Donny Nassar, nga ne WhatsApp messages mwezi nange nazirabako. Bino byo si byakulimba. Donny Nassar yasigala ayogera n'omwana, ye nga takimanyi nti omwana bazadde be bamuketta. Donny Nassar kyatamanya nti omwana mwana wa musirikale mukulu maje, taata woono omuwala gwe yalya, taata we munene maje, senior officer in the army. Kati Donny Nassar nga asigala akubira omwana, bamiitinga ddemu amulye.
Donasa tamanyi nti omwana bamuketta omaye abaana abawala nga babeera ewaka alekaawo essimu abazadde ne bagikebera mu butuufu nga mulimu messages ng'era Donasa ayita akaana kati lumu akaana kali kagenda kukola bigezo. Yes doctor. Hello? Yes doctor. Doctor ndi ku live kamalirize. Ngodduse mangu. So, this is my doctor. Doctor wange yabadde ankubira to check on my progress. Kena kuzima mbadde murad. Kakati kamba malire yembozi. Akana kaba kagenda kukola papers ku ssomero. Kakira ku macha kambala. Donasa yakategera mu kkubo. Bunga akatwala ku apartment ye mu just ajja kwogera nga akalya bw'amala okalya nga amaze okawoomerwa akaana nga kagenda kakola papers kumba abazadde byonna babikola ki kati akaana kayina anko waako bamuyita Prosper kyava agamba Donasa ekintu kyokola kikyamu omwana muto kyokka omuteega mu kkubo n'omulya osigala omuwandiikira messages akaana ko kalabika kaali kawooma kati muna akaana bw'amala okkalya ng'akaana kaddayo kakola papers kati omulundi ogwokusatu Donasa era ali ayagala okulya akaana ku luno yakavuga mpaka wuwe kati baba omulundi ogwokusatu Donasa era ali ayagala okulya akaana ku luno yakavuga mpaka wuwe kati baba Donasa aba agenze okugula prostina ku pharmacy laba akaana we kamukuba ekifaananyi akaana kakuba Donasa ekifaananyi ng'agenze okugula prostina nga bw'ofuluma emmotoka ogenda ogule prostina ku pharmacy akaana bameera obwana obuto busiru ne kamukuba ekifaananyi ng'omwami agenze eggula bikozesebwa zikondo mu bikumbi awagale bulungi Donasa ali agenze eggula bikozesebwa kakati ebyo byonna mbitegeera Donasa nkubira namubuuza ekigambo ekyo Donasa nemuga omwana ye wamulya Donasa nanga Junior you are my friend akaana saka Donasa nkubira essimu ali Kongo namugamba Donasa akaana ko wakalya njagala ombulira amazima nga mukwano gwo ndabe wenkuyambira Donasa nanga Junior akaana saakalya akaana ke kanjagala kyokka bwe nasisinkana famire y'omwana nze akunyumiza ndasikanako famire y'omwana ndayogerako ne Donasa so kati nkuwa story eri balanced bwe nasinkana famire y'omwana bayina evidence yaabwe nti yatuusaako n'okutolo yakubirangako metroni ku ssomero Donasa oyo ayogere n'omwana ku ssomero mbu yatuusa n'otolosaako omwana kati babazadde b'omwana ekibaluma Donasa mbu yawa omwana enjaga bo they are saying ebirala byonna bandibigumidde ne omwana waabwe yamukozesanga nga bw'amuwa enjaga kokaini kati kolo bwentegeera nti actually taata w'omwana musirikale is a soldier nenkubira Donasa ne mugamba Nasa my brother wali omwana w'omusirikale is it true
ne mugamba nasa ebikazi biri wano bingi lwaki lya Doniasia teri ajja kusiba Doni nasa lya bino bi Doniasia biri kuno ku app tebina makulu ani anakutwala mu comment walide Doniasia oba otuyambi MC10 wali lya Kicumi kirye n'obugumba obumekete Doni nasa ani yandi kusibye ani yandi kusibye kuno ku app kuliko ebikazi bitalina mulamwa anti kaduuka wali lya anti kaduuka omugaye omuteeke wali abakazi boolya nga ne gavumenti oba ogiyambi kati munnange nga taata w'omwana omusirikale ng'akwata wansi n'ewaggulu nga balumba maka ga Doni Nasa tebamusangayo Doni Nasa ngadduka ng'asooka addukirako ekkonga awo ebbunya ng'amala asala amagezi ngadda Nairobi taata w'omwana ng'atabuka mpaka ejjo Doni Nasa we bamukutte era Doni Nasa olwamukutte kyenategeddeko bagenze ne baaza ennyumba ye Doni Nasa nkubira namubuuza ekigambo ekyo Doni Nasa nemuga omwana ye wamulya Doni Nasa nanga Junior you are my friend akana saka Doni Nasa nkubira esimu ali Kongo namugamba Doni Nasa akana ko wakalya njagala ombulira amazima nga mukwano go ndabe wenkuyambira Doni Nasa nanga Junior akana sakalya akana kekanjagala kyokka bwe nasisinkana famire y'omwana nze akunyumiza nasikanako famire y'omwana ndayogerako ne Doni Nasa so kati nkuwa story eri balanced bwe nasinkana famire y'omwana bayina evidence yaabwe nti yatuusaako n'okutolo yakubirangako metroni ku ssomero Doni Nasa oyo ayogere n'omwana ku ssomero mbu yatuusa n'otolosaako omwana kati babazadde b'omwana ekibaluma Doni Nasa mbu yawa omwana enjaga bo they are saying ebirala byonna bandibigumidde ne omwana waabwe yamukozesanga nga bw'amuwa enjaga kokaini kati kolo bwentegeera nti actually taata w'omwana musirikale is a soldier nenkubira Doni Nasa ne mugamba Nasa my brother wali omwana w'omusirikale is it true ne mugamba Nasa ebikazi biri wano bingi lwaki lya Doniasia teri ajja kusiba Doni Nasa lya bino bi Doniasia biri kuno ku app tebina makulu ani anakutwala mu comment walide Doniasia oba otuyambi MC10 wali lya Kicumi kirye n'obugumba obumekete Doni Nasa ani yandi kusibye ani yandi kusibye kuno ku app kuliko ebikazi bitalina mulamwa anti kaduuka wali lya anti kaduuka omugaye omuteeke wali abakazi boolya nga ne gavumenti oba ogiyambi kati munnange nga taata w'omwana omusirikale ng'akwata wansi n'ewaggulu nga balumba maka ga Doni Nasa tebamusangayo Doni Nasa ngadduka ng'asooka addukirako ekkonga awo ebbunya ng'amala asala amagezi ngadda Nairobi
taata w'omwana ng'atabuka mpaka ejjo Donnasa we baamukutte. Era Donnasa olwamukutte kye nategeddeko bagenze ne baaza ennyumba ye. Yes, butereevu eyo nno ize ensonga eziri ew'omukulu Donnasa ndowooza Junior mumwewuliriddeko ng'alutuviira ku nto ku kyekituufu ekyatuuse ku Donnasa. Naye abantu tubeere beegendereza, naddala abasajja tubeere beegendereza nnyo. Obwana obuto busibya obonekkalabba busobola okutuusa ssebo. Obwana obuto obutanneetuuka bwo busibiza ddala nga bw'okiwulira. Kale n'owulira omugagga ebintu ebimusibiza kwegamba nga temuli abakyala abakulu gye bali, abakyala abalabika obulungi gye bali nga bakulu nga tebajja bamusibirako, naye n'olaba nga ate agenda ate nadda ku bwana obuto obutannaba kubeera nga ate bwetuuka. Jjukira ono omusango we gunaamusinga asobola okuvundira mu kkomera. Ono omusango ne gugeza gukera ku makya ne gumukka mu V. Asobola okusaavinga obulamu bwe bwonna obusigalidde ku nsi eno mu kkomera just lwakwebaka nakaana katannakola ki nakaana katanneetuuka. Bwetaabe setup kubanga abagagga tukimanyi batera okubakolako setup naddala mu sectors gye bakolera eyo mu mirimu gyabwe egya bizinensi. Oli naamusetinga akaana bwe katyo nga ke kagenda omumaliriza, ke kagenda omumalako ssente ze zonna. Oyinza osanga nga neno yabadde setup nga mazima si bya ddala ng'era tebiriiyo nga bamusetinza kusobola kumalako obugagga bwe bwonna bwakoleredde ku nsi eno. Naye era ne gugeza gumukka mu V, ono asobola okubeera nga asaavinga obulamu bwe bwonna obusigalidde mu nsi eno just olw'akawala akato ku bijuujulu ebiri mu kibuga, ku bijuujulu ebinyirira ebiri mu kibuga, ye n'alondamu akaana akato ne kamuleetera ebizibu ebifaanaganako bwe bityo. Anyways, katulinde tulabe wa gye binaggwera. Ffe wano ku Jika Media tujja kubeera nga tugakutuusaako butereevu, zonna updates ezinaba zituusewo tujja kubeera nga tuzikutuusaako ezikwatagana ku Donnasa. Ninga kwe twogerera katumulinde bulinzi mu kooti, kuba we twogerera essaawa eno ali mabega wa mitayimbwa, naye nga egumukka mu V, obulamu bwe bwonna obusigalidde yandibusaavinga mu kkomera. Butereevu ate bwe tweyongerayo ye olutalo olwa King Sir ne Chameleone lulabika lukyagendera ddala mu maaso. Anti King Sir yakedde tukubamu ka post awo ng'agamba nti temunso yabagambye nti tebamusobola, era nga kyetumanye eno message yabadde agiweereza Chameleone ne baganda be. Jjukira olunaku olw'eggulo gye bwazibidde ng'olutalo ne King ne Palaso muganda wa Chameleone nga alwegasseemu ng'alangidde King Sir obutasiima, n'agamba omusajja abayamba naye temwasiima, ekitegeeza n'olutalo Palaso yaluyingiddemu asobole okulwanirira ku muganda we, asobole okutaasa ku muganda we akasajja. Kakati ne King Sir naye n'abaterayo posti n'abagamba nti mmwe temunsobola, temulisobola, ate era temujja kusobola. Jjukira King Sir bw'akuggulako olutalo aba alwetegekkedde baaba. King Sir tatandika lutalo nga tasoose kupulaninga, nga tasoose kubala. Agenda okuggula ku muyimbi olutalo nga baaba yasoose kubala, nga yasoose kupulaninga, nga amanyina wajja okulabika nga ate munnange aluviiramu. Kigambibwa ti n'abayimbi abamu batandise okusindikirako King Sir ssente nga bamwebaza okubagambirako kasajja nti abayimbi bangi bali mu industry baali bayagala dda okugamba kasajja, baali bayagala dda okusabula akasajja kano ka Chameleone, naye nga balemererwa nti akasajja kalina amasannyalaze mangi, akasajja tekagambwako, olaba ne poliisi yennyini ekatya. Kakati
batandise okusindikira King Saha kasente nga bamwebaza bamugamba weebale kutugambira kasajja, weebale kuba na buvumo butugambira kasajja, kuba naffe kaali katutamadda, kaali katunyeezanyeeza dda, naye nga tetulinayo tukatandikira, naye oli musajja mekete era obumeseji bwa ssente ne busooka buvuga ku ssimu eya King Saha. Naye ng'olutalo lwo lukyagendera ddala maaso. Vidiyo zifuuse vidiyo kubanga ne Chameleone alina ka vidiyo ke yakeddaawo n'akola n'akamuteerayo nga kwegamba olabira ddala nti olutalo lubinda ate King Saha ke yagenze n'afuna ku masannyalaze Magere waliwo ka vidiyo akabadde kali mu kuyitingana kankakuzanyireko wano ke yafunye ku masannyalaze okuva ewa Robert Sentamu Kyagulanyi ate kati olutalo kumpi yaluwangudde buwanguzi. Kankuzanyire kana akatambi kabadde kaleerera nga Bobi Wine yakapositinze ku pages ze n'oluvannyuma ate tweyongere maaso. Abasajja bajjawo era byonna okubizisa ate gwe mubagambako nti obwo buyaye bwakubwa buli kimu bakimanyi ebitunyiga babimanyi basalawo si butereevu. Oyo nno ye mukulu King Saha ng'alina omukulembeze Robert Sentamu Kyagulanyi. Kwero yamuvuze ku airport, omukulu abadde agenda Canada era nga King Saha yamuvuze n'amutwala ku airport. Kino kitegeeza nti omukulu olutalo yaluwangudde dda kasita akimye ku ssannyalaze eri omukulu Robert Sentamu Kyagulanyi. Awo olutalo kiba kitegeeza nti atandikiriza okubeera ng'ate alulinnya ku nfeete. Kakimye ku ssannyalaze kasita okime essannyalaze kiba kiwedde, luno dwo yamaze dda okuluwangula. Naye katulinde tulabe wa gye binaggweera mu makati ga King Saha nga kwogase ne Chameleone. Waliwo abagamba nti Chameleone ayinza okera ku makya n'agamba munnange nabadde kyali wange enfanfe kuva dda kamwetondere kuba ekyamazima bw'otunulatunula mu nsonga zino Chameleone yali mu nsobi muno tasobola kubanga alina bizinesi gy'agenda okukola ate gwe eyeeyita mukwano gwo n'otandika okumukuba ekikono n'ogezaako mulemesa bizinesi n'otandika okwogera ne bali abaagala omuwa bizinesi n'obagaana ate okumuwa bizinesi ng'oyagala bagikwate bagiwe gwe tosuubira munno kubeera musanyufu ng'azudde nti wakoze ekintu ekifaanaganako bwe kityo. Definitely aba alina kunyiiga bunyiiza ate kati ku muntu gwe tumanyi obulungi nga King Saha ye tasiba busungu ku mutima kasita omukola ekikyamu ajja kuvaayo akyogereko ajja kuvaayo akusabule ye ali real. Kasita musobola okuba bakyali naye gwe kasita omukola ekikyamu ng'alaba kisusse kiyitiridde definitely abajja kuvaayo akyogereko abajja kuvaayo akusabule naye tasobola kubeera ng'ate munnange asirika. Kakati olutalo makati ga King Saha nga kwogase ne Chameleone naye nga kiraga nti essaawa yonna Chameleone yandivaayo n'akola ki yandivaayo ne yeetonda. Si ye muntu abadde abeerabeera ennyo mu ntalo ez'okuyisiŋŋanya ebigambo ekitegeeza alina engeri gy'akwatamu ensonga ezifaanaganako bwe zityo era tusuubira Chameleone okubeera nga atuuza King Saha mu bubba ne beetereza kuba babadde ba Luganda babadde bakyali kuviira ddala mabega. So ensonga asobola okubeera nga azituulamu naye ne balabika okubeera nga ate munnange bazitereeza zino entalo nazo ne zirabika okuba nga ziva mu mawulire. Era waaliwo ko olutalo tujjukira ku Gravity ne Chameleone naye lwakoma era obwa Sseruganda ne budda Chameleone ne Gravity ne baddamu ne bakwatagana. Kyemmanyi nti Chameleone yayita Gravity ne beetereza ensonga ne zitereera ne baddamu ne bakwatagana obwa Sseruganda ne bubeera ng'ate bugendera ddala
ddala mu maaso. Era kye tusuubira ne ku luno Chameleone ayinza okuyita kyaliwe ensonga ne bazitereeza ne bazikkaanyaako ne zibeera ng'ate ziva mawulire n'obwa Sseruganda ne bubeera ng'ate munnange busigala. Uyo si butereevu, nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media era nga gwe wena natama kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Toyagala kutandinga on notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu batwebera ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatwebera waka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini ekyemusingira ddala okwagala. Weekuumire bwekuumizi ku mukutu ogwajjika media, likinga video, subscribinga, endowooza yo gintere butereevu mu comment section. Oba oyina ngu olina kyonna ky'owabulamu osobola okintera butereevu mu comment section. Tujja kubeera nga tukitereeza butereevu wano ku mukutu ogwajjika media. Weekuumireko bwekuumizi, amawulire tukyakumoona mangi nnyo. Kale mubeere bulungi, akumaata komera mpeera, mweraba.